Obunkenke bweyongedde mu bannayuganda abeetegekera okulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja nga batandika n'okulonda President n'abaka ba Parliament nga 15 January oluvannyuma lw'omuduumizi ow'amagye ga Uganda aga UPDF era mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni General Muhoozi Kainerugaba okulangirira nti abalonzi bonna olumala okukuba akalulu kaabwe baddeeka mu bwangu so si kusigala mu bifo ebironderwamu. Olunaku lw'eggulu omuduumizi w'amagye ga Uganda General Muhoozi Kainerugaba bwe yabadde nga assa ennyota ku bajaasi abamu ku kitebe ky'amagye Embuya yagambye nti tewali nsonga yonna abantu ba bulijjo ebasigaza mu bifo ebironderwamu nti kubanga ab'ebyokwerinda be bokka ab'okusigalawo. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Bw'atyo General Muhoozi Kainerugaba nga akinoganya nti ebyokwerinda bijja kunywezebwa ggulugulu ng'abantu tewali nsonga yonna ebeetaagisa okusigala we balondedde nga bali awo bataayaaya kubanga ab'ebyokwerinda bajja kukola omulimu gwabwe okukuuma obulungi akalulu n'okulaba nga byonna bitambula bulungi. Era General Muhoozi yalabudde nti bonna abanaagezaako okuleeta akasasamalo mu budde obwo ab'ebyokwerinda bajja kubakolako ng'amateeka bwe galagira. Wabula abatunuulizi b'ebyobufuzi bannamateeka n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bajunguludde ebigambo eby'omuduumizi w'amagye era mutabani wa President nga bagamba nti talina tteeka lyonna limuwa buyinza okwogera ebigambo bino nga obuyinza obukwata ku nsonga z'ebyokulonda buli erinnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama. Amyuka omukulembeze w'ekitongole kit'abannamateeka ekya Uganda Law Society Anthony Asimwe ategezza leediyo y'embuga Kyabassa ensajja nti ssemateeka akkiriza bannayuganda okulonda ne basigalawo nga beesudde mita 2 okuva we balondedde. Kale omuduumizi w'amagye ga Uganda byayogera byennyini bimenya ssemateeka. Teeka tebigamba kukuuma kusigalawo ng'alonze akalulu wabula eteeka tebigamba biragira kabanga kikolina okuyimirira wabweru wa polling station oyo balondera kuliko mitaazi ezibeerawo mita ndoza 24 naye ate teriteeka erigamba nti bw'omalako nga genda vaawo omuntu akkirizibwa okulonda n'okukuuma akalulu kemukintu kyetuyita enfuga eya demokolasiya tewali musango gwonna teriteeka ligaana muntu kukuuma akalulu. So bano bagezaako okukola amateeka agaabwe agakontana ate ne ssemateeka ne akulira ebyokulonda mu nnimiro kuvaayo n'akola n'ateekawo ekiragiro ekyo nakyo kyennyini kimenya mateeka. Munnamateeka Anthony Asimwe atubuulidde nti akakiiko ak'ebyokulonda mu kiseera kino ke kalina obuyinza obusembayo okwogera ku nsonga z'ebyokulonda so si magye ga Uganda oba omuduumizi waago. Ebikwatagana n'okulonda akakiiko akatwala ebyokulonda akakulibwa mwami Byabakama kalina obuyinza okukwataganya ensonga zikwatagana n'ebyokulonda oba okwogera ku nsonga ezikwatagana n'ebyokulonda. Kitaamu nnyo okusanga ng'ate omuntu akulira amagye mu ggwanga avaayo n'atandika ate okuba nga yabulira abantu engeri gye balina okutwalamu ebyokulonda. Kiraga ekintu kimu kyokka nti ate obuyinza babujje kwoyo eyandibadde ng'akola emirimu gye ne buteekebwa ku muntu mulala naddala nnyo abakulira ebyokwerinda. Akulira ekitongole ky'obwannakyewa ki Center for Constitutional Governance Dr. Sarah Birete ategezza CBS nti baagala okumanya aduumira amagye etteeka mwe yasinzidde okwogera ebigambo ebifaanana bwe biti kubanga amateeka galambikiddwa bulungi agakwata ku byokulonda. Talina buyinza obukyusa amateeka ga Uganda. Talina buyinza obwogera ku byobufuzi. Talina buyinza obwogera ku kalulu n'awa endagiro ate ng'endagiro no zaawadde zimenya amateeka ga kalulu mu Uganda.
era ne byakola bimenya amateeka ga kalulu. Ndowooza abali mu kintu kino baagala kuba akalulu. Tumaze emyaka 2 okuva amateeka gano bwe gateekerwawo, kati bino ebitongole okuvaayo ne biwa ebiragiro nga bimenya amateeka g'okulonda. Bateekwa okuba nga balina kye banoonya okukola ekikyamu ku lunaku lw'okulonda. Ye akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Besekezi Joel Ssenyonyi asabye amagye gasigale ku mulimu gwago omutongole ogw'okukuuma emirembe egy'Abannayuganda okwetooloola ensalo za Uganda zonna nga kubanga amateeka kye galagira so si kweyingiza mu byabufuzi omuli n'ebyokulonda. Mutabani wa Mwami Museveni si yakulira akakiiko k'ebyokulonda, si yavunaanyizibwa obululu. In fact amagye gakulembera oba ebisaanyizo birina oba tabirina, naye amagye galina kuva nsalo za Uganda kulaba nti abatujju tebatulumba. Ekyo ekitiibwa Katikkiro kyabadde ayogerako eggulo bwe twakyaddeyo n'agamba naye abakuumaddembe abakuba abantu mukuume ensalo, abazziko abaagala okulumba eggwanga mukole kwabo. Kakati bwe buvunaanyizibwa bw'amagye gaffe ebyokulonda tebibakwatako, tebalina byeyingizaamu ne mu mateeka. Ekyokusa omulungi amateeka gali clear. Mpozi simanyi bye yasoma naye nze amateeka nagasoma nga manyi. Etteeka liga nti omuntu bw'amaliriza okulonda wa ddembe okulinda mita 20. Wabula omwogezi w'eggwandisirizo lya NRM Rogers Mulindwa ategeezezza CBS nti aduumira amagye ga kuno alina obuyinza obwogera ku nsonga yonna kubanga akwatibwako obutereevu okukakasa nti bannayuganda bakuumiddwa bulungi. Munnayuganda akimanyi nti mu kulonda mulimu okukuuma eddembe. Kati ate bw'abanga CDF ye muduumizi w'amagye, kati ate omugaana otya okwogera ku by'okukuuma eddembe? Tolina bw'olemesa IGP, tolina bw'olemesa Commissioner wa Police, Commissioner General of Police of Prison, tolina bw'olemesa CDF. Kubanga twetaaga okukuuma eddembe mu kalulu. Ebirowoozo byabwe biba bikulu nnyo okubiwuliriza olw'obulungi bw'okubeera n'eddembe mu kalulu ako. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko ne Ssaabalondesa wa Uganda omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama yalabula bannayuganda obutasigala we balondedde okujjako nga baagala okubawewenyula emiggo. Voter protectors bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu ssebo nnyabo, tebaliimu abalala temwagala anti temwagala goberera amateeka. Kati obiyigiriza amateeka ssebo nnyabo, voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe, teri abagenda bagana kuuma kalulu. Ssebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera polling station of agents ba candidates. Buli candidate akkirizibwa okubeera n'aba agents babiri. Ebyongo bitadde ku mabbali abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu mu Bendobendo eri Masaka abatabibwa ekibiina ki South Buganda Sub-Regional Human Rights Defenders Coalition bavuddemu omwasi ku nsonga z'omusaserdoti Reverend Father Deusdedit Ssekabira yakwatibwa eggye lya UPDF. Bano balangiridde nti bagenda kwegatta ku bannamateeka b'abannaddiini ono okulaba nti ono afuna obwenkanya. Eggye lya UPDF lyakakasizza nti ddala lye lyakwata Father Deusdedit Ssekabira okuva mu ssaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka nga ligamba nti limuvunaana gwa kusekeeterera gavumenti era nti essaawa yonna yakutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Kyokka kino okubaawo okwatulwa bwe kityo Ekereziya Katolika okuyita mu ssaza ly'ery'e Masaka yamaze okufulumyawo kiwandiiko ng'egamba nti enoonyezza omusaserdoti waayo yonna gy'emusuubira taliiyo ng'ennaku zaabadde ziweze 12 nga temulabako, era nga Ekereziya yategeezezza nti n'ebifo ebirala eby'enjawulo babadde batuuseeyo nga byaba byakwerinda ne babagamba nti tebamulina era bo tebamanyi ku mayitire ge. Wabula ate oluvannyuma lw'Ekereziya Katolika okuyisaawo ekiwandiiko amagye gavuddeyo ne gategeeza nti Father ge gamukwata nga gagamba nti byekuusa ku kusekeeterera gavumenti ya Uganda. Nnyini ntebe w'omukago ogw'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu mu bukiikaddyo bwa Buganda gu South Buganda Sub-Regional Human Rights Defenders Coalition Kayinga Muddu Yisito agambye nti ekikolwa eky'okuwamba omusaserdoti mu ngeri efaanana bw'etyo kikyamu nnyo.
Kayinga Muddu Yisto agambye nti engeri omusaseredoti wa Katonda gye yakwatiddwamu etyobola eddembe ly'obuntu bw'atyo kwe kusaba akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu nako kabeeko kye kakola ekyamangu ku mbeera eno era n'alabula nti ebikolwa bino byandisuula Uganda mu ntata. So kitegeeza tukubira omulanga kutuuka eddembe ly'obuntu okuvaayo muddala mu nsonga zino ensonga zireme kufuuka nnamulanda ng'amabeere gambwa ebintu bino bitandika ng'ebyokusaaga naye kimala kutuukako n'okumanya obukulu bwakyo kale n'olw'ensonga eyo ffe ng'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu nga tuli wamu yatubadde tussa kimu bannange bonna nayogedde nabo nga tuvumirira embeera eyo era nga tusaba buli kitongole ekivunaanyizibwa kikole omulimu gwakyo tuleme kwejjusa nkya. Kayinga Muddu Yisto mu ngeri y'emu agambye nti munnaddiini ono Father Deusdedith Ssekabira y'omu ku bantu abalwanirira eddembe ly'obuntu naddala ery'abaana era ono agamba nti Father ono okumukuumira mu kaduukulu okusussa essaawa 48 kikolwa ekimenya ssemateeka wa Uganda nga ne waali wennyini tewamanyiddwa mu butongole ennaku kaakano 14 kasookedde ng'awambibwa. Tebyagoberedde mateeka ate nga kyannaku kubanga bonna ebikolwa ebitagoberedde mateeka bikolebwa ku muntu obuvunanyizibwa ng'oyo omunnaddiini weekaabira nti ateeka kati ggwe lukujje ali eno musaana bannando n'abeera ku ki naye ekyo nno kiba kimaze okukulaga era ffe tulowooza kuba ekisooka olwaleero obuvunanyizibwa bw'okukwata mu busemateeka bwa poliisi n'okunoonyereza bwa poliisi. Bannamateeka ba munnakibiina ekya National Unity Platform Matayasi Mulumba Walukaga Dduka ekibabu eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka Parliament owa Busiro East olwaleero babukeerezza nkokola bagenze mu kkooti enkulu okugisaba mu butongole esazeemu ekiragiro eky'akakiiko ak'ebyokulonda akamujja mu lwokaano luno. Akakiiko k'ebyokulonda nga kakulemberwamu Ssaabalondesa omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama kagoba Matayasi Mulumba Walukaga mu lwokaano nga kalumiriza nti obuyigirize bwe bwa munguuba tebuwera era tebumusobozesa kwesimbawo ku kifo ekinene bwe kityo. Kaakano bannamateeka ba Nuupu bagenze mu kkooti okwakanya ekiragiro ekyo bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekalina yadde ettonde ery'obuyinza okusazaamu ekiwandiiko ky'akakiiko ak'ebyenjigiriza ebyawaggulu aka National Council for Education akawalukaga ebbaluwa ekakasa nti obuyigirize bwe bwenkanankana n'obwa siniya ey'omukaaga nga n'olwekyo ddembe ly'okwesimbawo. Omu ku bannamateeka ba Matayasi Mulumba Walukaga Dduka ekibabu nga Elias Luyimbazi Nalukoola agambye nti akakiiko k'ebyokulonda kaabuuka amacyo kubanga nti tegubeerangako mulimu gwako okukakasa ebiwandiiko by'obuyigirize. Eragira omuntu waffe mubamuzzemu abo abali mu lwokaano kubanga Electoral Commission teyalina buyinza kumuggyako eyeekwasa si yekirinako obuyinza. Waliwo ebbaluwa entongole okuva ku National Council for Higher Education. Electoral Commission terina buyinza kutaganjula byasalwawo National Council for Higher Education okujjako kkooti yerina obuyinza obwo ng'era nabwolaba Electoral Commission bwekaayanira okubanga yerangirira ebiva mu kulonda ne National Council for Higher Education nayo bweri nga yeefunanziba ku byenjigiriza so si kakiiko ka byakulonda tekalina bukugu obwo. Amateeka gaateekawo ne gagamba nti National Council for Higher Education yeenaageraageranyanga manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Chocmel. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi nywa Chocmel okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chocmel lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Ssemateeka awa poliisi eddembe okukola emirimu gyayo awatali kulaga kyekubiira nga munnamateeka Azizi Lutaaya bw'annyonnyola. Kiri mu mateeka okusinziira ku ssemateeka wa Uganda yakolebwa mu mwaka gwa 1995 eyateekawo poliisi ya Uganda. Ssemateeka oyo akikkaatiriza nti poliisi eyo oba abakulembeze ba poliisi oba abakozi ba poliisi bajjanga kukola emirimu gyabwe nga beetungudde oba kye twaliise independent nga bali independent
nga tebalina muntu gwe bakolera kusanyusa wabula nga bakola nga amateeka bwe galagira era amateeka ne gakikkaatiriza mu section 4 eya Police Act nga gakirambika nti omulimu gwa poliisi gujjanga kubeera kukuuma bantu nga kwotadde n'okukuuma ebintu byabwe. Wazzeewo okukubagana empawa mu bakulembeze mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala olwa pulaani eya Miss Kigundu gye yayanjulira Uganda okuzimbirako omwala gw'e Nakivubo n'engeri ekifo ekyo gye kinaafaanana nga kiwedde okuzimbibwa. Ebifaananyi biraga pulaani ey'ekifo ekyo nga kiwedde nga yalaga ekifo ekiyooyooteddwa obulungi omuli ebifo ebiwummulirwamu nga mulimu ebimuli n'ebirala. Wabula wakati ng'omulimu guno gutambula wazzeewo okwemulugunya okuva mu bannakibuga nti pulaani eyalagibwa ensi yandibanga yaviibwako dda ebizimbe bwaguuga ebya ssemaduuka oba akeedi bye balaba bye bimeruka ku misinde egya yiriyiri pulaani nga tebirinawo bikwataganira na bifaananyi ebyalagibwa ensi eno ku ntandikwa. Minisita omubeezi owa Kampala n'emiriraano Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye agambye nti pulaani nga bwe yalagibwa Miss Kigundu ng'agiraga ensi eno bw'ekyatambula tewannabaawo nti kikyuse. Kyatambula nga bwe yagireeta ebimuli ebyo mwalaba byakubeera mu luguudo abantu we banaaba batambulira oba ziyite obukowe kuba ogwo mwala munene mujjukira omwala guli mu meters nga 15 wide mu bugazi kakati bino byazimbako biri ku mwala kwenye naye ate okuva ku mwala aliwo meters nga 3 eza space omwo nga mwe muli ebyo byonna byakola ki bye mwalaba so bigenda kubeerawo naye nga time phase yakyo yetannatuuka. Wabula yo omubaka wa Makinde West Alan Sewanyana agamba nti ebikolwa kaakano ku Nakivubo kuzimba bizimbe bya ssemaduuka so si bifo ebiwummulirwamu nga bwe byali biragiddwa ensi eno Uganda. Mujjukira bulungi nti twawakanyizaawo enteekateeka eno kubanga pulaani eno yayita mitendera emituufu okusobola okugirambulula obulungi n'okugiwa amagezi. Basooka kufugamba nti no bagenda kuzimbawo green space abantu batuula bawummulirewo gamba walabikire ddala bulungi nnyo naye ate ogenda okwetegereza nga bazimbyewo bizimbe ebyakalina eby'obusuubuzi ekikulaga nti bagendereddwamu kutwala ttaka ery'abannakampala ku bwereere kyekiri mukolebwa ku mwala gw'e Nakivubo era ensonga lwaki tuyombagana ne bakulembeze bannaffe abaali mu KCCA nga bawaayo espeesi eyo okuli omwala kumpi yiika 48 n'omusobyo nti tebasooka kwetegereza bannayuganda bafiirwe ate ekiddako kutwala akatale k'owino. Kyokka Minisita Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye awadde bannayuganda amagezi abo ababuusabuusa ku biri mu kukolebwa babeere bakkakkamu balindirire omulimu gukomekkerezebwe. Anti owulidde impression ne waggulu wenyini wajja kubaayo ebimuli waggulu ku bizimbe ate mwe mulaba ffe kati tulinde ekyateeka ku action ku ground ffe ffenna kati amaaso gaffe tukyakirira bwe tuti tuli bazibe mu ngeri emuva endala paka ng'ekintu kiwedde bulungi kati ffe bye tulaba tulaba aerial view gye batulaga ku ground kati katulina akimalirize bulungi akipulesinge mujja biraba mubeere bagumiikiriza temubeera nga bali abaali tebalaba malayika. Ebyo nga bikyali awo Minisita Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye alabudde ku kibinja ky'abasuubuzi abayita abakolera ku mbalaza ez'amaduuka tyabadde bakoze olukwe olugenda eri pulezidenti okumukaabira ennaku tinabe emmaali yaabwe yayonoonebwa amataba agaava ku kuzimba omwalo ogwo Miss Kigundu gwazimba. Minisita Kyofa Togabye agambye nti abantu afaanana bwe bati be bamu ku abo abalemesezza enteekateeka ey'okuliyirira abantu abaakosebwa. Budde bwakwetega nze nambadde nsaba abantu bawe obudde abantu bakole bye balina okukola naye bwe banaddanga mu kulimba buli nosome kwagala byabufuzi bitakola omanyi Kampala bajja tulimba bingi oli naakulagira ddala busasula ow'oku luguudo oyo simanyi ow'olubalaza kalulu kateredde n'obuuza naye gwolina akalulu